Yes, ebyajje n'omuhoozi Kayini Rugaba, Chief of Defence Force, byandibanga bibi. Ebintu byandibanga bimubijjidde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi zabadde nga 15 we twalabye amaka g'omu ku balooya bannakinku abakenkufu ennyo mu kuwoza emisango egigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Abaddeko Lord Mayor w'ekibuga Kampala Erias Lukwago twalabye ng'agenda mu maaso n'okuba ng'abuzibwawo ng'awambibwa. Byasoose nga bintu bya lusaagosaago. Wuliriza ggwe mukwano gwange ali eyo, byatandise nga bintu bya lusaagosaago. Era ebyabadde eby'olusaago, Lord Mayor Erias Lukwago n'agenda mu maaso ku mukutu gwe ogwa Twitter n'apostingayo posting egenda mu maaso n'okuba ng'eraga obubaka obw'okwekengera ng'agamba obubaka bwe yawandiise nti ndaba nga siri safe. Ab'ebyokwerinda abasajja abakutte emigemerawala bagenda maaso n'okwetooloola amaka gange. Naye n'oluvannyuma lw'okumala okuteekayo positi eyo twagenze okulaba ng'ekiddako kureidinga abasajja abadde bambadde nga beefaananyiriza nga aba SFC Special Force Command ate ng'eyo unity tugimanyi bulungi nnyo yateebwawo okuva mu UPDF ng'egenda maaso n'okubeera nga ye actinga emirimu gyonna okuva mu First Family. Kitegeeza ki? Kabadde kabonero akalaga nti omu ku ba First Family mu ggwanga Uganda yagenze maaso n'okusamonalizinga oba n'okukoowoola Erias Lukwago. Yonna gye badde bamwetaaga tetumanyiiyo, wabula eyaduumidde kyategeerekese nti yavudde mu First Family. Ng'ebibuuzo bigenda maaso n'okuyisiŋŋanya n'okwebuuza n'okwewuunaganya nga bagenda maaso n'okweraliikirira abaddeko Lord Mayor Erias Lukwago looya munnakinku okubanga gyabulidde nga takubikako kya mulubaale. Basoose muwenja mu police custody nga talabikako. Ne bagenda mu maaso n'okumuwenja mu military facilities zonna nga talabikako. N'oluvannyuma yalabiseeko gwe mukwano gwange yampuliriza. Oli ku UG Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza gw'atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo ntegeeza mmwe abali emitala w'amayanja Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia, UK, USA mukola kyamaanyi nnyo. Wabula gwagenda maaso n'okusubscribinga nkutegeeza nti wansi awo waliwo akade kakooneko kajja kuyambako kuleetera notification message okusobola okubeera ng'olaatingibwa ku bubaka bwonna oba bugenda mu maaso n'okuteebwa ku mukutu guno gwe mukwano gwange mpuliriza. Tukyagenda mu maaso wabula nga Lord Mayor gwe tumanyi obulungi Erias Lukwago nga tannaba kubeera ng'awambibwa waasoose ne walabikawo obubaka ku mukutu ogwa Twitter ku akawunti emu eya Chief of Defence Force Muhoozi Kayini Rugaba. Ono nno mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga special advisor mu military operation eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeno Muhoozi Kayini Rugaba. Era tukimanyi bulungi nnyo ono ali ku mwanju nnyo n'okweyagaliza entebe ya kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza kakati ng'ebyo byonna tebinnabaawo eby'okukwata Lord Mayor. Omwami ono Chief of Defence Force yawuubyeyo olubu lw'ekigere ku akawunti ye ya Twitter nga bulijjo waatiro kikola asobole okubeera ng'abakangamu era ng'abatiisatiisa. Yabagambye nti waliwo omutumbaavu gwe ngenda okuba nga nkwata nteeke mu basementi ssaawa yonna era budde bwonna. Era n'oluvannyuma ekyaddiridde kulaba nga drone zigenze maaso ne military operations nga zikolebwa ku maka ga Erias Lukwago abaddeko Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Era n'oluvannyuma yatwaliddwa n'addusibwa ewataategeerekese. Ng'ebibuuzo bigenda mu maaso n'okwebuuzaganya balooya nga bavuddeyo nga bamaze okitegeera nti nno kirabika omuntu waabwe yatwaliddwa Chief of Defence Force. Era yabagambye nti Lukwago yatuuse dda mu basement era yatandise dda okuba ng'ayiga olunyankole. Ebigambo byabadde bya Chief of Defence Force. Liriza oli ku UG Update CV nyongera okujjukiza ebyo nga bigenda mu maaso. Twagala tumanye ensonga lwaki omulonde Lord Mayor eyaliko Lord Mayor Erias Lukwago lwaki yabadde agenda mu maaso n'okusamoningibwa n'okuyitibwa oba n'okuwambibwa. Kakati wano ekinyuso olunaku olwaleero tutegedde ensonga lwaki Lord Mayor Erias Lukwago yakwatiddwa Chief of Defence Force. Twabadde tuli awo olunaku olwaleero nga era obubaka ku Twitter buyitiŋŋana nga bulijjo bw'eri enkola ya Chief of Defence Force ng'agamba nti Erias Lukwago ssaako ne balooya banne
ba legal team bamaze ebbanga nga banwanyisa naye ke kaseera kati ensonga zino tuzimale. Ebyo byadde ebigambo bya Muhoozi Kainerugaba kati ng'alinga agamba katuli mu ku ring tugenda kuba nga tukimaliriza nti Lord Mayor Erias Lukwago ne banne ba lawyer bamaze ebbanga nga bamwekiika ng'agenda maaso n'omulwana balwanaani Chief of Defence Force kati abagamba ke kaseera ensonga zino tuzimale. Ke kaseera yessaawa ensonga zino tuzimale. Wabula lawyer omu atategeerekese avuddeyo n'awandiika article ng'egenda mu maaso n'okukoowoola bannamateeka mu ggwanga Uganda omuli n'ekitongole ekya Uganda Law Society ekikulibwa Simon Ssemakadde ng'agenda mu maaso n'okiwandiikira omuko mulamba ng'alaga obutali bumativu n'obwennyamivu. Omuko gwawandiise abalaze articles zonna mu constitution ya Uganda ezipetitioninga eggye erya UPDF oba erya SFC eritali mu constitution ya Uganda okugenda mu maaso n'okubanga bakwata abantu abali independent. Era nga kigambibwa ye agamba okusinziira ku mateeka wano waffe mu Uganda si we gatugayina okukolamu era kino kimenyera ddala amateeka era agenda mu maaso n'okubanga agala kupetitioninga Muhoozi Kainerugaba ku nsonga zino ezigenda mu maaso mu ggwanga. Lwaki akikola? Agamba okusinziira ku ssemateeka constitution eyabagibwa alagira bulungi nnyo nti amagye galina okwesuula ebyobufuzi era galina sigala nga gali nnyuto nga gaweereza omuntu. Wabula bannayuganda singa tetuzuukuka netulwanyisa kintu ensonga ya Muhoozi Kainerugaba ensonga eno egenda kuba etulyawo ffenna tugenda kufuuka ba victim olw'ensonga nti eno system ebaluseewo ey'okugumba mu maka g'aba residents abamu ba independent residents naddala mu byobufuzi bannabyabufuzi ne babagolako raid ne babawamba. Kino kifuuse kiralamuko kitegeeza tugenda kimanyiza amagye balina okumanya nti no tebalina kwetantala ku bikolwa nga bino nti omuntu okumukwata era poliisi yeevunaanyizibwamu era alina okuba nga awandiikiddwa ebbaluwa emukoowoola okusobola okubeera ng'akwatibwa ku nsonga yonna gye baba baagala omukwatirako, so si kuva buvyeri n'omusalako n'omuwamba n'okola byonna by'osaanidde okukola. Kigambibwa nti b'operatives bano kasa batuuka mu maka g'omuntu omu batandika mu maaso okwakitinga violently ne bagenda mu maaso n'okukosa ba family members abakyala abaana be baba basanze mu maka g'omuntu oyo gwe baba bazze okuraidinga ate nga si yenkola constitution ekyo ekigaanira ddala era ayita Uganda Law Society baveeyo n'amateeka agakangavula Muhoozi Kainerugaba nga ye Chief of Defence Force era amanye ne waakoma akimanye nti nno endege teziyogaanira mu mazzi ekyo ayinza okuba nga takimanyi era ng'akirabidde. Bagambye kuno tebagenda kwebaka newankubadde ensonga zino eza Muhoozi Kainerugaba tujja nga tuzitunulamu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza zaatandikira kuva mu Parliament nga Ssemujju agamba sipiika ebiseera ebyo yalina ku maanyi ng'asobola okusamoninalinga Muhoozi Kainerugaba najja mu kooti najja mu Parliament n'asobola okubeera ng'akola ki ng'awozesebwa. Ensonga eyo Anita Among ebiseera yali sipiika wa Parliament yagisuula muguluka yagyebalama teyagirabamu makulu naye agenda ogitunuuliramu amakulu nga bamaze mukwata. Ssemujju yabagamba ffenna nga tuli wano we are victims. Ensonga eno tuba tugiresse tuyinza ogireka ne twefuula abatagiraba naye ffenna egenda kuba ng'etusaanyaawo era ng'etulya. Ebigambo bya sipiika yaliko sipiika Naalongo Anita Among yagamba ezo just positive omutabani zagenda akola tezina kye ziri tezina kuteekako lubale. Jjukira mu kusooka Muhoozi Kainerugaba nga bulijjo ng'agenda maaso n'enneeyisa ye ey'okutiisatiisa abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti abavuganya oba entebe ya kitaawe abo bo taakwataganirako ddala nabo babaka banangu kubanga jjukira naye yeeyagaliza entebe eno kati walaba omuntu yenna agisonzeemu olunwe amanya bumanya nti oyo yeyekiise mu kkubo lye automatically gw'aba agenda atandikirawo okukuwalana watali wadde kwebuuzaako. Muhoozi Kainerugaba naye ng'entebe eno ekikulaga nti yali agyagala yasooka n'agigezaakoko ne mu kuvuganya era kwe kutondawo ekibiina kye bayita Patriotic League Uganda PLU era nga Muhoozi Kainerugaba yali chairman ow'ekibiina kino era ne kaakati y'akyali.
ne bagezaako nnyo okukola rallies n'okugenda mu tours asobole okwekuba mu bantu anoonye obuganzi mu bantu ng'anoonya popularity. Mukwano gwange ampuliriza, kino tekyaba era tekyakola. Liriza. Wekyagaana ne balaba nga tekijja kukola, ndowooza baatuula nga First Family ne balowooza ku nsonga gye bayinza okukolera omutabani. Era nga bo First Family amaaso gonna watali wadde doubt bagatunuuliza Muhoozi Kainerugaba bo gwe basuubira okuba nga bateeka mu ntebe y'obukulembeze. Balowooza era basuubira nti obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda basobola obufuula dynasty. Ekyo tugenda kuba nga tukigendamu nnyo. Nkutunuulize era nkutangaaze engeri gye baagala ogifuulamu dynasty. Baagala gifuna nga raid ya bukulembeze bube nga bwansikirano. Wuliriza. Oluvannyuma ebyo byonna by'okgaana, campaign ne zigaana, Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'alangirira ku mukutu ogwa Twitter n'agamba nti nze munansonyiwa okukibategeeza abawagizi bange nga nze chairman w'ekibiina era abadde presidential candidate mu kibiina ekya Patrick Ligi Uganda. Munansonyiwa nti nvudde mu lwokaano sigenda kulabikako ku ballot paper, muyinza obutandabamu. Naye n'abasuubiza n'abagamba era n'abakubiriza nti mwenna abadde bandi emabega wange temuggwamu maanyi, mugende mudde emabega w'ekibiina kya NRM muwagire kitange Yoweri Kaguta Museveni. Ebyali ebigambo bya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Era n'abakuutira okwesimbawo ku bifo by'obubaka bwa Parliament bonna babadde abawagizi ssaako ne bammembazi b'ekibiina. Era nabaga ekibiina tekivuddewo kisigaddewo. Kiki yali ategeeza obbagamba nti no mwesimbewo ku bubaka bwa Parliament kye kino. Ebiseera ebyo tujjukira bulungi nnyo. Twali tukitegedde nti wabaddewo enteekateeka ez'okufuula Parliament okuyisa etteeka nga omukulembeze w'eggwanga agenda kuba ng'alondebwa ani, ng'alondebwa ababaka ba Parliament ng'era ebbagero bagenda ddiyisa. Baali bagenda kuba nga bayisa ebbage eryo nga bulijjo nga bw'eri enkola ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga genda maaso n'okuyisa ebbaasa mu babaka ba Parliament basobole okuba nga bayisa ebbage eryo nti omukulembeze w'eggwanga yenna alina okulembera eggwanga abeere ng'alondebwa babaka ba Parliament so si bannayuganda. So gwe munnayuganda bakuggyeko ebbeetu n'eddembe ery'okwerondera omubaka gwe gw'oyagala. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo kyaliwo. Era yabakuutira bagende beesimbe mu bifo bya Parliament nga bamaze okukiraba nti tebajja kusobola mukulembeze wa kibiina kya National Unity Platform kubiisana na mutabani Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amaanyi ebiseera ebyo yalina mayitirivu nnyo era buli eyamwesimbako twalaba nga agwa bugwi. So obweraliikirivu bwaliwo. Ne basalawo sala amagezi n'okkozesa enkola bo gye basuubira nti yeyinza okuba ng'ekola ki ng'ebayisaawo. Wuliriza ggwe. Oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna okukolebwa nga Muhoozi amaze okuba ng'ava mu lwokaano, ebyaddirira twabiraba. Kwali kutiisatiisa. N'asooka apostinga obubaka obutiisatiisa b'opposition leaders nga wagenda okubaggyako emitwe, nga wagenda obbatugira ku miguwa. Ebyo yali abigamba Dr. Kiriza Besigye. N'agamba nti mwenna abawagizi bange singa munaanyoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga temumulaba, mukimanye nti ka Bobby nja kuba nakaggyeko dda omutwe temutaba nakkanoonya. Bwe mukubaka bwe yali agenda maaso n'okuwandiika ku Twitter nga butiisatiisa busireteninga. Si gwe gusoose Muhoozi okuba ng'akola posts nga zino. Kyenjagadde okutangaaza. Wabula ebyo byaliwo ng'obukulembeze alabye bannayuganda tebamwagadde. Kati n'agamba bwe nga guli gutyo ngenda bafuza n'amaanyi nampaka oba mwagala oba temwagala muyina okukola ki? Muyina okuŋŋondera. Oba mwagala oba temwagala nina okukola ki? Nina okubafuga. Kati n'olaba Muhoozi ayolesa amaanyi ag'ekitalo mu military, ye kyaliko kwolesa amaanyi agala kulaga buyinza nti abuyina. Agala kakasa nsi nti obuyinza abuyina. So bannayuganda baabwe teri amuwakanyiza nti talina buyinza. Era obuyinza abuyina. Naye obuyinza kwabulagira, abulagira ku bantu bakyamu.
obuyinza ffe twandibadde tulowooza nti bannansi bwe wasayininga okuweereza bandibadde obakwata bulungi n'ogenda mu nsiko eri eyo abayeekera eggwanga lyaffe n'olaga obuyinza n'amaanyi eyo engeri ey'okusipozingamu amaanyi go n'obuyinza so si ku bannansi abatakwata wadde ejjambiya wadde emmundu ate n'obatwalira bataliyani y'amagye babayigge babakukunyuleyo mu maka gaabwe ekyo ekintu kikyamu nnyo era nga tukivumirira. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yogi Update TV kosinze obanga otuwuliriza. Kakati mu Parliament gye mbadde ngezaako kutangaaliza nti ensonga zonna zaatandikira mu Parliament we waava obunafu naye ng'obunafu buva ku sipiika eyali aliko ebiseera ebyo ku Nnaalongo Anita Among. Banne baamugamba nga tawuliriza nga we yali kyakusatu mu ggwanga nga yalowooza amaanyi n'obuyinza abuyina. Ye yali alowooza amaanyi n'obuyinza abuyina era gwe bamugambako tayinza kubaako na kyamukola. Naye wuliriza ensonga zino byatandika bitya? Oluvannyuma lwa Edward Ssebuufu amanyikiddwako nga Eddie Mutwe eyali bodegaadi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform. Tujjukira ebiseera ebyo yali amaze okuba nga awambibwa era ne bamunoonya ne bamuwenja obuseenene nga tebamulaba. Poliisi n'ebitongole ne bivaayo ne byegaana ne bigamba nti nga birayira okukomba ku nkumbi okukomba kw'erima. Tebamanyi mayitire ga Edward Ssebuufu ga Eddie Mutwe tebannamulabako mu kasitodi zaabwe tebamulabamu era bo tebamanyi gy'ali. Ne bamukebera mu military facilities ezisinga nga taliiyo. N'oluvannyuma pressure yagenda viral n'egenda abroad. Amawanga ag'ebweru ne gatandika okubanja bodegaadi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne galabula eggwanga erya Uganda. N'oluvannyuma olwa pressure yali ebateereddwako twalaba nga Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba apostinga ng'agamba nti Muhoozi yali amuyina era yali amutadde mu basement ye ng'ali mu kuyiga Lunyankole. N'oluvannyuma yapostinga ebifaananyi ebyabiraga Eddie Mutwe nga enviiri baamumweddeko zonna n'ekirevu kye nga n'embeera gy'alimu si nnungi nga baamukubyekubye yenna ng'azimbagatanye nga baamukozeeko buli kikolwa eky'effujjo. Naye nga bino byonna byali bikoleddwa Chief of Defence Force gwe twandibadde twenyumirizaamu yandibadde omununuzi waffe, omununuzi w'eggwanga, kubanga okutuuka ku ddala ya Chief of Defence Force oba olwanya entalo ezitagambika, oba omanyi kye bayita entalo operation, oba omanyi n'ekitwala eggwanga mu maaso, mainly oba ofokasinze nnyo ku Ssekiwalinga bannansi bo. Naye ate wano bano bafuuka batulaga nti eddala lino erya Chief of Defence Force lifokasinze nnyo ku kujeeza munnansi so muprotectinga. Ekintu ekyo nno kikyamu nnyo. Bannamateeka muveeyo mutafute ensonga eno. Abali mu military operations SSC nkimanyi mulimu abasajja abaasoma ennyo amateeka, muveeyo mutafute ensonga eno muleme kuwabya ggwanga lyammwe nga mulaba. Kayindo Otafiire yabagamba mulwanirire eggwanga lyammwe nga mukyaliwo, kubanga be mugenda oddirekera bo tebajja bajjukira eggwanga baagala difuula dynasty. Ate bano banaatera okuba nga bava mu bulamu bw'ensi bagenda balekera eggwanga eritubidde, eggwanga bamaze oddiwabisa. Kakati byali bigambo bya General Kayindo Otafiire. Minisita Mulamba mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ya Commander in Chief naye avaayo ye n'abagamba nti musituke temutya, mwogere byonna bye musaanidde okuba nga mwogera, kasita kiba nti nno muli mu kulwanirira ggwanga lyammwe. Eddie Mutwe n'oluvannyuma yalabibwako ng'atwaliddwa mu kkooti e Masaka naye ng'embeera gyali mu ssimbi. Naye nkutegeeza nti ne we yaleetebwa nga akankana bukankanyi ali ku katebe bamukwatirira bukwatirizi, kkooti yamumma bbeeyiro okugenda okukolebwako LC services. Ngwadde obulamu bwe bwali mu matigga nga tali mu mbeera nnungi. Yanyumya olugero lwe byonna bye babatuusaako nga byali by'ekikanga bwakyereere, nga byali bitiisa. Naye ng'eyali abibatuusizaako si mulala ye mwami ono Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba tetugaanye, teri muntu alina kabi kokka n'ebirungi weebiri era byenja okuba nga twogerako awo. Omuntu taba mubi, naye ekireetera omuntu okubeera omubi kwe kubanga alaba eggwanga terimukoganize nga tebamulabawo. Naye bannansi okulabawo tolina kukola bikyamu na kwolesa maanyi.
olina kukola birungi na kubalaga nti obaagala. Balabewo ku nsonga zaabwe zibanyigiriza, naye bajja kulabawo. Tosuubira nti nno gwe onookozesa amaanyi bannansolo bajja kutya nnyo batandike okulabawo. Era obafuge lwa mpaka, obufuzi tebujja kuwangaala, bujja kubeera bwa kaseera buseera. Kubanga bannansi tebakwaniriza era tebakusiima. Emyoyo mingi nnyo egiba gikuyinako amaziga n'omusaayi mungi nnyo gw'oba oyiye, teri bukulembeze bugenda mu maaso na kuwangaala nga bwayiwa ku musaayi. Ekyo nkikubuulira ggwe mukwano gwange ali eyo. So buli mukulembeze yenna alowooza nawe ateekateeka okujja, lowooza ku ky'abantu bozze okuweereza. Kakasa nti ozze kuweereza bantu, wabula toweeweereza okusinziira ku nteekateekako ne pulaani zo z'oyina. Si bwe gutyo eguba guli. Kati oluvannyuma ebyo byonna ebyali bituuseeko, nga n'obujulizi we buli, Muhoozi nga teyeegaanye, ye yali awambye Edward Ssebuufu, bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Eddie Mutwe ono ng'amaze okukolebwako ebikolwa ebyo byonna ng'akyagaaniddwe n'okuteebwa nga Muhoozi agaanye omuliriizinga. Twalabanga ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission ekikulibwa omukyala Mariam Wangadya. Tetumanyi oba yakyakikulembera kubanga ebiseera ebisinga tumaze ebbanga tetuwuliranga ku ddoboozi ekyo, kanga yavunaanyizibwa mu kulwanirira eddembe lyaffe nga bannayuganda, era yavunaanyizibwa n'okulwanirira eddembe lya Erias Lukwago, yandibadde asooka ku mwanjo. Zonna media ezandibadde zifulumya amawulire bandibadde basookeranga ku ye Mariam Wangadya releasing statement wet yasoose okubeera concerned lwaki Lukwago atwaliddwa. Kubanga bannayuganda tusasula omusolo, ekitongole kino tukisasula omusolo. Naye nkosesa ki? Newankubadde ebyo byonna bikolebwa era nga n'omusolo gusasulwa eri ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission ekikulemberwamu Mariam Wangadya, byonna kuyiwa nsaano ku mazzi, byonna ebikolwa bye batutuusaako. Omukyala ono babanga bafuuyira endiga omunene, talina kyalaba era yagamba talina kyamanyi. Njukira statement yasembayo okulirizinga ng'agamba mumugamba nti babacunya, poliisi yakola, ffe temujjangako wano tuloopera. Buvunaanyizibwa bwani okumanya? Buli minisita erina okumanya omulimu gwayo, erina okulondoola n'okukola investigation biki ebituusibwa ku bannayuganda. Bannayuganda bangi abatuusibwako ebikolwa eby'ettabbu naye nga tebalina na buyinza kuvaayo kuloopa. Kakati ekitongole kino kirina omulimu ogw'amaanyi ennyo. Bwe bakuwa obuvunaanyizibwa abasinga musanyuka busanyusi nti bannonze ku bwa minisita, bannonze ku bwa MP. Wandibadde otandikirawo okweraliikirira ku buvunaanyizibwa bwe bakuwadde, kubanga obuhandoolinga si kintu kyangu nnyo. Katunuulira ekitongole kino ekya Uganda Human Commission, kiyamaani waakyo obuli gwe baamuwa gulaga nti munene okumusinga, gwamuzitowako. Weyaba yasobola n'okumala omwezi gumu nga talina statement nemu gy'aliriizinze. Ezzamu bannayuganda maanyi oba ekanga abagenda maaso n'okwakitinga abuse ebikolwa byonna ebivumirira eddembe ly'obuntu. Kakati Eddie Mutwe bwe yali awambiddwa, bwe gwasooka n'okuwulira ekitongole kino ekya Uganda Human Commission nti Uganda ebaddeyo n'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu. Bwe nalaba mukyalo ono, mukyala mugulumivu munene bulungi, Mariam Wangadya, ng'avaayo aboggolako, awandiise ebbankaluwa, ng'awandiikira ekitongole ekya UPDF, ng'awandiikira Chief of Defence Force, ng'amugamba mu bwangu aliriizinge Eddie Mutwe amanyikiddwa nga Edward Ssebuufu, amuliriizinge watali wadde kakwakkulizo nga n'akataayi tekannasala, era ne bamuwa essaawa ambale bubale babeere nga bamukoze eki, abamuliriizinze. Oba si ekyo bagenda kwakitinga okukola ekisinga ku ekyo. Bino byali bigambo bya Mariam Wangadya okuva mu kitongole ekya Uganda Human Rights Commission, era n'ateekako n'ebbaga erimutiisatiisa erikanga Muhoozi Kayino gabanga agamba nti kimanye oba oli military officer oba oli walankaki, Human Rights Commission erina obuyinza okukwata yenna agenda maaso n'okutyoboola eddembe ly'obuntu, era nga kigamba nobody is above the law. Kyabiwandiika Muhoozi n'asomamu. Muhoozi mu kusomamu statement eno gye yaliriizinga okumanya omusajja ono yeemanyi eryanyi tawena, yagamba nti kale bwe ntunuulira Mariam Wangadya, ekikyalo ekyo tukiwa nnyo ssente zaffe era tukikuumidde mu buyinza ebbanga ddene, naye saa zino owulira nga kiririizinga statement ng'ezo neewuunya, ate nga ssente nnyingi ze tukiwa
eno ewaffe wakataata akitaddemu ssente nnyingi. Byali bigambo bya Muhoozi Kainerugaba ng'alinga agamba nti ekisaala kino tekinsapootinze kutulugunya kwe mbadde ngenda mu maaso n'okutulugunya Eddie Mutuono era teyabikisanyukira. Wabula Muhoozi teyalabikako. Kyembuuza sitatimenti yange weeri yiino wano. Tuliraba ddi ebitongole nga bino omuli Uganda Human Rights Commission, omuli Uganda Law Society nga tebyogera bwogezi nga byakitinga, nga biteekawo ebikolwa ku mbeera ebegenda maaso n'okutuusibwa ku bannayuganda. Kubanga Mariam Wangadde oluvannyuma lw'okwogera, Muhoozi tewali kye yatuukiriza. So ate era tetwalaba action n'emu yateekingibwa. Tetwalaba. Era twalabaawo aba European Union nga bavaayo bamuyozaayoza Mariam Wangadya ne bamuwa ne certificate, bamuwa obulabo nti omulimu gwe yali akoze gwali gwa ttendo okuboggolera Muhoozi Kainerugaba, okuboggolera kyali kitaasa ki bannayuganda nga tewali action n'emu yakolebwa. Leeta olwo n'olugero ndukuwadde naye nga ngezaako kuleeta kiri mu Parliament kye mbadde njogerako nti Parliament yalina omukisa ogweggyako Chief of Defence Force n'okulekerawo okumanyiira bannabyabufuzi abatwala eggwanga mu maaso mu Uganda. Ebyo nga bimaze okubaawo, baakoowoola okusinziira ku tweets ezaali zigenda mu maaso. Banjukira Muhoozi Kainerugaba yali amaze okutwitinga nga yakava okukomandinga Ambassador William Pope w'eggwanga erya United States wano mu Uganda ku Uganda Embassy, gamba nti amuwadde essaawa mbale okubanga asibyemu obubwe akwatemu obwanguwa ave ku ttaka lya Afirika nga katayi tekannasala. Ebyo tubijjukira bulungi nnyo mu kuba baali balaze disrespect eri kitaawe Jeno Yoweri Kaguta Museveni. N'oluvannyuma n'agenda mu maaso n'okulangirira olutalo lwagenda okutwala mu kibuga Khartoum ekya Sudan, kyakooye okulaba olutalo olugenda mu maaso basiki balukomekereze mangu nga tannabasalako. Ebyo nabyo twabiraba. Naye byonna komenti yagenda mu maaso n'okukola n'okutiisatiisa okuggyako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe byamuviirako okubanga Parliament egenda mu maaso. Chairman yali atuula ku Executive Committee mu Parliamentary Committee yatuuza olukiiko luno n'amukoowoola amuyite babimutuuzeemu era bamuwandikira ebbankaluwa, wabula teyalabikako. Twalaba omukiise mu UPDF Abofi ebiseera ebyo yali representative wa Uganda People's Defence Force mu Parliament yeerabikako era ng'azze kukiika. Wabula chairman yakigaana n'agamba babadde beetaagirawo ddala wano Chief of Defence Force ajja abitebye, era ne bamuwa obubaka Abofi abuzeeyo eri mukama we amubuulire bamuwadde olunaku lwakubiri lw'abalabikako. Kyewuunyisa omusajja ono omwami olunaku lwe baali bamuyita kigambibwa nti yali amaze okuba ng'afulayinga ng'abuuka agenda mu ggwanga ng'agenze ku military operations kyeyalabikako kwanga yaddukamu. Era mu kukomawo yabawa obubaka n'abagamba nti ye tasobola kulabikako mu maaso g'abaddiikuula, era mpoziko nga kibamwagaza baagala gye bonna bonna abakwate. Musajja mukulu ono bwe bubaka bwe yayolekeza eri Parliament yabagamba unless nga mwagala mwenna nzije mbakwate naye sijja kulabikako mu maaso g'abaddiikuula. Kiki yali ategeeza? Okwogera ekigambo nti maaso g'abaddiikuula yali amaze okukiraba nga bano bonna baali bagenda maaso n'omukoowoola olw'eggulu abalabako ko ewa taata nga baze okukima ebibaasa bya ssente. Obuli bw'enguzi bwewudde abakulembeze baffe mu bitongole eby'enjawulo bandibadde ab'amaanyi, enguzi n'ebafuula abalayisi nti omuntu yandibadde abatya nga bawa n'ekitiibwa naye asigala takyabatya. Kati ensonga ng'eyo neewewula Parliament yaffe. Iriza era mu kumukoowoola teyalabikako mu Parliamentary Committee. Parliament negenda nga yeebuuza ebibuuzo era byatuuka ne ku mmeeza ya Nnaalongo former speaker Anita Amongu bamugamba naye
mutugambe nti wano mu Uganda waliwo omuntu ng'ali above the law. Lwaki amateeka tegakwata Muhoozi Kainerugaba ku bintu byagenda mu maaso n'okutiisatiisa? Lwaki ayingira mu byobufuzi ate nga ssemateeka constitution yamendingibwa 2005 ebalagira bulungi nnyo okusinza ku article 106 ebakugira okubeera nga tebeenyigira mu byabufuzi, balina sigala nga bali nyuto baweereza ku side eya gavumenti saako ne side ey'abantu. Lwaki kino kituukawo? Nalongo nno yatunula Mwamuli nga bamibumuulira ne Ssemujju n'abalabula n'abagamba kale mugenda fuuka mwenna mwenna ba victim ba Muhoozi Kainerugaba singa Muhoozi Kainerugaba n'abalema okukwatibwa yakyabalema. N'oluvannyuma ebyaddirira Muhoozi yennyini nnyini tandikira ku Naalongo anekyanitamu yali asuubira nti nno lwali na ngeri ki gye bayinza mukwatako wali kiyinza mukwatako wa. So ensonga eno tulaba nga Speaker yalina omukisa ogukisolovinga n'okugikkakkanya yalemererwa lwa ssente yababalako. Oluvannyuma tulabye ng'ensonga eno egenda maaso n'okubanga etya kati nno era bwe njogerera kaweddemu. Munnamateeka omu agenda maaso n'okuba ng'avuddeyo akoowoola bannamateeka banne baveeyo bakangavule Muhoozi Kainerugaba aleme kutuusa ku bannabyabufuzi bikolwa bye byagenda maaso n'okukola, aleke bannayuganda abaviireko ddala. So ensonga tugiraba egenda maaso. Muhoozi Kainerugaba yanavaayo ku respondinga ku nsonga eno teeka gamwewerera naye ze zimu ku nsonga ezikwasizza Erias Lukwago zonazzaamwewerera omukwata n'omukuba mu kkooti era azze agenda maaso n'okumwekiika ng'amuleme. Ensonga lwaki agamba nti annemesezza nnyo mu nsonga zange mpira ddala eri ku byakkiriza Besigye, yannemesa okutugumbula Dr. Kkiriza Besigye wamu ajja nnyingirira kati ke kaseera ensonga zino tuzikalirize kozi wato bwakume. Bino nno tubyogera naye tusinziira ku mulamwa ki balatuddeko. Omulamwa gwe tusinziirirako wano tulaba nga abaddeko nnyo mu Katambi yeyo embeera eyabaddewo olunaku olw'eggulo former road mayor Erias Lukwago agenda maaso n'okubeera ng'awambibwa atwalibwa olunaku. Wabula ebyo byonna byonna bigenda mu maaso n'okubaawo. Kimanyi bulungi nnyo nti Erias Lukwago adde agenda mu maaso yeegulidde erinnya era ng'ali ku front y'okuba ng'awolereza bannansi abagenda mu maaso n'okutyoboolebwa eddembe lyabwe likyoboolebwa gavumenti. Kyewuunyisa nti ba prosecutor
abawolereza ku side ya gavumenti ensonga zino bazitunuulira ng'ez'okusaaga naye ng'obulamu bw'abantu bugenda mu maaso n'okuba nga bunyigiriza kintu ekikyamu ennyo kati ye Erias Lukwago gambye nti ja kuvaayo mpolereza abantu bano bagenda mu maaso n'okulanga obwemage. Nyongera okujjukiza nti oli ku UG Update TV osinzira obba ng'otuwuliriza bwagala otweyungako era wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ja kuba ng'osobola bulungi nnyo okutegatako. Abali mu diaspora emitala w'amayanja middeko nnyo tegeeza nti nno gwe agala okuyalinga likinga nawe anajja mu comment section kwanirizaako nnyo okubanga okoze eddala tukyeyongerayo mu katambi kengenda okubanga mbawa Muhoozi Kayini Rugaba Chief of Defence Force yewera nkolokooto newankubadde abasajja kakati nabo bamubalira bagamba nti kino singa tukireka ne kibaawo kigenda kugenda mu maaso n'okubanga kitulya ffenna bannabyabufuzi ne bannamateeka tulina okirwanako ng'obudde bukyali tulina okutegeeza eggwanga nti amaanyi gasigala nga gali mu mikono gya bannayuganda era be balina amaanyi mu ggwanga lyabwe so si amagye aga UPDF ge galina amaanyi mu ggwanga lino ekyo Chief of Defence Force alina okukimanya era alina okukitegeera. Akulekereko akatambi kano n'oluvannyuma tujja kwesangayo mu comment section. Obadde muwuliriza mulungi mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi mweraba. We've been talking about social media. Somebody comes and says the colonizers were better than you. How can you say that and you call yourself a Ugandan? The colonizers were better than your own government. In the army, we have different units, different kind, with different training, with different backgrounds. In the NRA, when they would be a special mission, they would call Mobile Brigade. Mobile Brigade had certain battalions. Like the Mobile Brigade is the one that captured Kampala. Now, for us in UPDF, if there's some work which needs some special action or attention, we know the units to call. So, I think now we're going to start grading this MK army. We're going to start grading this MK army by your achievements and capabilities. So right now, I would say team chairman are the commandos of MK army. And the others have to catch up and do better than team chairman is doing. Because so far the enthusiasm, the energy, it's all team chair, but they are being closely followed by Revolutionary Guards. Where's Revolutionary Guards? And the others. Original. We have had now their groups in northern Uganda. So we shall be grading you according to what you achieve for the good of our country. I will end also by once again thanking the President and Commander-in-Chief for promoting myself and Lieutenant General Kayanja Mhanga to our new ranks and to the new position for General Mhanga. General Mhanga is a great soldier. He's a great soldier, and I'm glad that Land Forces is going to be led by him. I've had a long history with him. I trust him completely. I trust his capabilities. He has transformed the situation
in North Kivu. You people don't know much of your own continent. There's a place called North Kivu in DRC, where ADF was, but under his leadership in Operation Shujaa, he has transformed the situation there. A very energetic man. He's always running at 6 a.m. or 7 a.m. Inspirational commander. He will do a great job, I know, in land forces. I will conclude by once again thanking my dear wife. Please, Charlotte, stand up. Today we have really tortured these women. We have kept them up since 6 a.m. Me and General Mhanga, the whole day. They have not relaxed. They have been moving with us in our programs. So I thank her. I thank her first of all for our journey together, which started 23 years ago. Because I formally joined August 14th, 1999. That's when I formally joined UPDF. But I had, when they call me LD, there's some bit of truth in it, because for about 5 years I was like an LD. I had been trained in 1994. So my total amount of time, almost 28 years now. But the day, to show you what kind of life soldiering is, when I formally, they call it what? What they call it when you join? Attestation? No, so there's some word. Enrolling. Anyway, so there's a word, I've forgotten it. But when I did that in Bombo, August 14th, 1999, we had been married for 3 weeks, and the next day or 2 days, I was on an aircraft to Sandhurst. So we didn't even have a honeymoon. We just went straight into that life. But she has been with me, very, very strong supporter.